إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد في ذاته لا مثيل له ولا كفو له ولا ند له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اتقوا الله وتزودوا من دنياكم لآخرتكم. اعلموا أن هذه الدنيا فانية وطالبها فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما تنقى الله جل جلاله akyatuwadde ekyengera ky'obulamu, atuwangazizza okuva ku jjuma eyayita n'atutuusa ku jjuma yaffe eno eya leero. Allah jalla jalaaluhu atwagala nnyo, naffe tulina okubeera nga tumwagala. Buli kyengera kyonna kyabeera akuwadde, beera ng'okiwaakadde osobole okubeera ng'omwebaza, kubanga bw'onaaba ng'omwebazizza agenda kwongera, naye bw'onaaba tomwebazizza ajja kunyiiga, n'ekyo ekyengera ky'obadde oyina kikuggyeko, ate n'okwongera aleme kwongera. Basseruganda ab'ekitiibwa, nkuutira omwoyo gwange n'ejjammwe okubeera nga mutya Allah tabaraka wa ta'ala, awamu n'okweyongera okulongoosa emirimu gyaffe. Edduniya eno nga bwe mugiraba yakuggwaawo, wa taalibuha kadhalika faani, n'oyo yenna aginoonya naye agenda kuggwaawo. Kati omuntu bw'anaamala okumanya nti edduniya eggwaawo, n'oyo aginoonya newankubadde nga anaaba agifunye mu bugazi bwayo naye agenda kuggwaawo, kiba kijja kumuyamba okubeera nti ayongera okulongoosa emirimu gye, agenda okutuuka ewa Allah jalla jalaaluhu nga Allah amusiimye. Basseruganda ab'ekitiibwa, tuli mu mwezi gwa Rabiul Awwal, tunaatera okubeera nga tugumaliriza. Mu mwezi gwa Rabiul Awwal mulimu ebyafaayo bingi ebifa ku mubaka Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Kama huwa ma'lum anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wulida fi shahri Rabiul Awwal. Guno omwezi Rabiul Awwal Nabi muyazaalibwa, ekyo bil ittifaq tewanabaawo mumanya akyawukanako naga nti oba oliawo nabbi yazaalibwa mu mwezi mulala. Era abamanyi bakikkirizaganyako nti fi shahri Rabiul Awwal bada nuzul alwahyi, obubaka bwatandika okuuka ku Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama era mu mwezi gwa Rabiul Awwal. Era abawandiisi b'ebitabo tebannaba kwawukana mu kaseera Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ke yatuukira e Madiina ng'ava e Makka. Wasala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila Yathrib fi shahri Rabiul Awwal. Nabbi bwe yali asenguka ng'ava e Makka agenda e Madiina, yayingira e Madiina mu mwezi gwa Rabiul Awwal.
وعند بعض المؤرخين eri abawandiisi b'ebitabo by'ebyafaayo abamu bagamba nti al-Isra wal Mi'raj hadatha fi Rabi'i al-awwal. Bagamba nti n'ennabbi okulinnya mu ggulu kyaliwo mu Rabi'i al-awwal, naye ng'ekya Mi'raj kyo kikyaliko okwawukana, ng'abamu bagamba nti Rajab, era nga be basinga obungi abagamba nti Mi'raj yaliwo mu mwezi gwa Rajab. Era mu mwezi gwa Rabi'il Awwal tufiya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, gwe mwezi Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mwe yafiira. Kiba kitegeeza idha kunna nata'amal ma'a hawadith shahri Rabi'il Awwal, singa tubanga twagala okukwata ku bintu ebyaliwo mu mwezi gwa Rabi'il Awwal ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam, byaliwo bingi. Tukwata ku kuzaalibwa kwe, ne tukwata ku obubaka okutandika okukka, ne tukwata ku nabbi yatuuka e Madiina, oluusi nabbi yagenda ku Isra wal Mi'raj, era bwe tumala ne tugenda okukomekkereza nga tuli ku wafaati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, okufa kwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Nolwekyo basseruganda abatuwuliriza, njagala okubeera nti buli omu adda abulula obwongo. Bw'abanga ye mu mwezi gwa Rabi'il Awwal abadde amanyiyo okuzaalibwa kyokka, akimanye nti waaliyo n'okufa. Era bw'abanga abadde ajaguza nnyo okuzaalibwa, era akimanye nti waaliyo n'okunakuwala. Era bw'amala atandika okubizza mu bwongo bwe, atandika okwebuuza, singa mba mbadde n'omwana wange nga mmukolera birthday, naye omwana oyo n'afa, oluzaalibwa oluba luzzeeko, ngimukolera oba sigimukolera? Bw'anaakisanga nti agimukolera, genda mu maaso n'okugikola, okujjako ni mweraliikirivu nti abantu b'ogenda okuyita nti mbayita ku birthday y'omwana wange, bwe twaziika omwaka guli birthday etuuse, abantu bagenda kwewuunya, kubanga ekimanyiddwa gwe bakolera birthday alina kubeera nga mwana mulamu, ne bamwambaza ekikuufiira, ne bamuwa ne keeki, ne bamuwa n'ebirabo. Basseruganda b'ekitiibwa bampuliriza, njagala okubeera nti mbategeeza Allah jalla jalaaluhu yasitula Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam eddaala, n'amujja ku ddaala ly'obuntu, n'amufuula omubaka, kubanga ye kennyini atugamba innama ana basharun mithlukum, nze Muhammadi ndi muntu nga mmwe. Naye bw'amala okubeera omuntu nga ffe, n'aba n'enjawulo gye yalina, yuhi ilayhi, kwe kubeera nti yali afuna message min Allahi azza wa jalla. Ekyokubeera nga nabbi yali afuna message okuva ewa Allah, ne kibeera nga kyekyamukyusa, n'ava mu mbeera y'okubeera omuntu n'abeera ow'enjawulo. Naye ng'ate ekyokubeera omuntu yasigalawo nga muntu, nga message yokka ey'obwannabbi nga ye yokka emukyusa. Y'ensonga lwaki Abakuraishi bwe baali batunuulira ensonga lwaki tebandyagadde abeere nnabbi, bagambanga nti maali hadha rasul, ono mubaka anaafaanana atya, yaakulu taam, alya emmere nga naffe bwe tulya, wayamshi fil aswaq, atambula ne mu butale, ono agenda kubeera nnabbi wa kika ki? Allah jalla jalaaluhu yamusigazaawo nga nabbi afaanagana naffe,
asobole okubeera nga akola emirimu gye ng'agikolanga ffe hatta naqtadiya bihi, tusobole okubeera nga tumugoberera. Era njagala okubeera nga mbategeeza nti iqtidaau bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wajibun ala kulli man amana bihi, okubeera nga ogoberera omubaka mu bikolwa byonna bye yakola n'omugoberera kikakata ku buli yenna amukkiriza, kubanga okukkiriza nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam olina okubeera nga omugoberera. Qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah, bagambe gwe nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nti bwe mubanga mugoberera, bwe mubanga mwagala Allah nga mumugondera, musooke mwagale nabbi, musooke mugoberere nabbi. Bwe munaabanga mumugoberedde ne Allah jalla jalaaluhu agenda kubeera nti nammwe abaagala. Unzuru ila maana shahadati anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, njagala mwetegereza amakulu agali mu kukkiriza omubaka ku shahada. Kasita n'ogamba nti ashhadu anna Muhammada rasulullah, obeera otegeeza ki? فمعنى هذه الشهادة طاعته فيما أمر، kumugondera mu ebyo bye yalagira, wa tasduquhu fima akhbara, n'okubeera ng'okakasa bye yayogera, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, n'okubeera nga weewala buli kyonna kye yagaana era n'akitiisa, kino temukikolanga n'otakikola. wa an la yu'bada allaha illa bima shara'a, n'obutasinza Allah tabaraka wa ta'ala okujjako bw'oba omusinza okusinziira nga nabbi bwe yannyonnyola. dhaka huwa maana ash-shahada anna Muhammada rasulullah, ago ge makulu ga shahada, okukkiriza nti Muhammadi mubaka wa Katonda. Tosobola kukkiriza nti mubaka wa Katonda bw'oba tomugondera bye yalagira. Tosobola kukkiriza nti Muhammadi mubaka wa Katonda bw'oba nga tokakasa bye yayogera. Tosobola kukkiriza nti Muhammadi mubaka wa Katonda bw'oba nga tolekaayo nabbi bye yagaana. Tosobola kukkiriza nti Muhammadi mubaka wa Katonda bw'aba nga ibaada gy'okola okola ibaada nabbi gy'ataalagira. kyeva olaba ku swala nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mulabye ensaala. naye mu kusiiba n'agamba khudhu anni manasikakum, mujje kunze emikolo gyammwe egya hijja. yensonga lwaki olaba nga basahaba radiyallahu anhum tebakolanga ibaada yonna okujjako nga bamaze kumutunuulira balabe ibaada agifuna atya. bwe bayagala okufuna wuzu baali tebakimanyi, mpaka nabbi yatuma Uthman ibn Affan radiyallahu anhu n'amuleetera amazzi. nabbi n'atandika okufuna wuzu ng'abantu bonna balaba ne bayiga okufuna wuzu. n'olwekyo la yambagi alayna an na'buda allaha azza wa jalla illa bima shara'ahu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. tekisaana ku muntu yenna okubeera nga akola ibaada yonna okujjako ng'omubaka yaginnyonnyola. yensonga lwaki mu hadiisi entuufu nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu, omuntu bw'akola omulimu gwonna nga teguliiko ndagiriro yaffe gumuddizibwa, amakulu ghayru maqbula. omulimu gw'okoze nga teguliiko bwino w'omubaka Allah bw'aguzinga n'agukuddiza niwankubadde nga gw'oba olaba nti omulimu ogwo mulungi. Basaluganda b'ekitiibwa abampuliriza, waliwo ensonga bbiri abantu ze bayinza okutabula. tulina Allah bye yatulagira okubeera nga tubikolera omubaka sallallahu alayhi wasallam.
Allah yatulagira okusalira omubaka mu aya egamba nti ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Aya eyo Allah jalla jalaluhu atulagira okusalira omubaka. Aya bwemala okukka basahaba babuuza omubaka ne bamugamba Allah atulagidde okukusalira, naye wa kaifa nusalli alayka ya rasulallah, tugenda kukusalira tutya? Omubaka naddamu n'abagamba qulu, bwemubanga mwagala okunsalira mugambe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rawahu al-Bukhari. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwatyo bwakinyonnyola okusalira ku nabbi. Kati abantu bagenda ne bagamba nti singa balaba omuntu nga tagenze ku mawuledi baba bagamba nti abo tebasalira ku nabbi abo. La, hum yusiuna adhan, ekyo bakirowooza bubi. Omuntu okutambula n'agenda ku mawuledi ibada etaliiko mutwe, sijja kugamba nti teriiko mutwe na magulu. Teriiko mutwe, amagulu egalina kuba etambula, eva Kampala nejja Embaale, neva Embaale negenda e Budaka, etambula naye terina mutwe. La asla lahu abadan. Mawuledi teriiko mutwe, tekuli mutwe. Kakati omutwe bayiya muyiye bagusseeko, naye nga teguliiko era. Bajja kuyiiya okussaako omutwe okujjako omuntu ajja okubeerawo ng'eyaliwo ku ddogo lya Nabi Musa alayhi salaamu n'abalogo ba Firawuna abaatunuliranga emiguwa ne bagirabanga emisota. N'omuntu ogwo bagenda okuyiiya okwambaza mawuledi, era abantu bagenda gulabanga abaalabanga emiguwa nga gifuuse emisota, kubanga omutwe tegujja kubeerayo. Kubanga mawuledi bwebanga ku mulembe gwa nabbi teyaliiwo, ku mulembe gw'abasahaba neetabaawo, ku mulembe gw'abatabiina neetabaawo, ku mulembe gw'abatabi'u tabi'ina neetabaawo, ku mulembe gw'abatabi'u tabi'ina neetabaawo. Emyaka 488 mawuledi nga teriiwo. Kati omutwe gw'onaagibwa ogenda guyiiya otya? Mawuledi etandika omwaka 488 hijiriya, nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yafadda. Nabbi yafa mwaka 11 hijiriya, mawuledi nebeerawo 488. Kitegeeza mawuledi yaliwo nga Nabbi bukyanga afa nga wayiseewo emyaka 477 mawuledi neryoka ebeerawo. Kati singa tubanga tugamba nti buli atagenda ku mawuledi tayagala Nabbi, olowooza abaaliwo mu myaka egyo gyonna emyaka 477 kweri kijja mu bwongo obwo nti bo baali tebaagalirako ddala Nabbi? Bo tebasobola kulaba nti Nabbi bamwagala basooke bamukuŋŋaanyize, abantu bakuŋŋaane bakube ettaali? Baali tebakiraba. Emyaka 477. Nuridu an naqula lakum anna al-mawlid ihtifal bil-mawlid hadhihi bid'atun shi'iyya in lam takun sufiyya. Mawlidi
kyali kyamaguzi ky'abashiya nga banoonya n'akigula. byenjogera mbimanyi ni musajja mukulu. ihtifal bilmawlid ibara an bidaa shiiya, kyali kyamaguzi nga ky'abashiya abaali mu bufuzi obwaliwo dawula fatimiya. dawlatun fatimiya oba osobola okugiyita dawlatul abidiya oba ubaidiya. abo bashiya bali mu gurupu gye bayita ismailiya. abo bashiya bali mu gurupu ya ismailiya be batandika mawuledi dawula fatimiya omwaka 408 hijiri. era dawula fatimiya okugenda okugamba nti etandike mawuledi, balina mawuledi zebaali bakola, kubanga bakolanga mawuledi 3. innahum kanu yahtafirun bimawlidi Ali ibn Abi Talib wa kanu yahtafirun bimawlid Fatimatu Zahra, bal kanu yahtafirun bimawlid al-Imam al-Fatimi. dawula fatimiya nga tebanaba kutandika mawuledi g'omubaka, basooka kukolanga mawuledi ga Ali ibn Abi Talib, ne bakola amawuledi ga Fatuma muwala wa nabbi Fatimatu Zahra. bwe bamala bakolanga n'amawuledi aga kabaka yennyini abaafuga ebiseera ebyo, bamukolera birthday. ne bagamba oba tusobola okukolera omwana Fatimatu Zahra, lwaki ne taata we situmukolera? ne balyoka batandika. kati bwe mbanga mbagambye nti amawuledi kyali kyamaguzi ky'abashiya, balina ekintu kyabwe naye nga tewali akigula, ne bakigula. namwe era mukiguze kati kyammwe, naye nga kyamaguzi ky'abashiya. mugenda gana okukwataganira awalala naye mujja kukwataganira ngaawo musallu ala nabi, mukwataganira awo. dawula fatimiya bwemala okutandika mawulidi ne waddamu obukulembeze obwaddako, baali babuyita adawulatu al ayubiya, obaali bukulemberwa omusajja gwe baali bayita Salahuddin al Ayubi. oyo yali wakati w'obusuufi n'obusunni. kati ekyamaguzi abashiya bakitandika ne bakikasukira omusuufi omusunni Salahuddin al Ayubi. Salahuddin al Ayubi n'akwata ekintu kye n'akyongeramu ebirungo. kaakati bwe kiva ku Salahuddin al Ayubi ne kikyuka ne kigenda mu dawula Uthmaniya. dawula Uthmaniya ekyabasoma oluzungu kye bayita Ottoman Empire. mu Ottoman Empire yo yali mutake, bo baali basuufi 100 ku 100. dawula Uthmaniya kanat dawula sufiya 100%. bo baali 100 ku 100 nga basuufi. ربما يسأل الإنسان ما المراد بالصوفي، الطرق الصوفية. ربما يسأل أحدكم ومن أصبر وكبوذا نتابع صوفي. أبا صوفي بيبالي وعقيدة وبصوفي عقيدة يقامبا nti omuntu afuna message akirwako arabikirwa balinga abalokole nti seeka ayinza okuba nga yeebase n'alabikirwa nga bamulagira abeeko kyakola. era akida eyo mu basuufi bagiyita ruhaniya, aqidatu ruhaniya. era abasuufi kubaze mwe nasomera esudaani bangi, esudaani ndowooza abasiraamu baayo 80 ku 100 basuufi, 80% esudaani basuufi. kati I know what I'm talking about. Aina bagambye dali musajja mukulu bwe mbanjogera byenjogera bibera bya kikulu. Nolwekyo abantu bagamba nti olw'okuba waliwo gurupu etagenda ku mawuledi, kati gurupu eyo la yuhibbuna rasul, tebaagala mubaka. nahnu naqulu lahum la kadhabtum wallah, tubagamba nti mulimba. okumanya mulimba
mawuledi yatandika mwaka 488 mwagala okugamba nti basahaba bonna abo abaaliwaawo bonna baali tebaagala mubaka. kyeva tugamba nti nedda mulina okubuzaabuza bantu. okwagala omubaka tekuli mu kumuyimbira, okwagala omubaka tekuli mu kumukubira nduulu, okwagala omubaka tekuli mu kumukubira mizira, wabula okwagala omubaka kiri mu kuteeka mu nkola ebiragiro by'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. buli lwoba otadde ebiragiro by'omubaka Muhammadi mu nkola obeera omwagadde. era njagala okubategeeza nti emyaka gino gyonna 477 oba 488 mawuledi abashiya nga tebannaba kugitandika, abantu baali bajaguza okuzaalibwa kw'omubaka bisiyami yaumil ithnain, nakusiiba mande, kubanga nabbi yennyini sallallahu alayhi wasallam yasiibanga mande. era ne bamubuuza lwaki asiiba mande, n'agamba ekimusiibya mande lwe lunaku lwe yazaalibwamu. kati bw'oba oyagala okukuza amazaalibwa g'omubaka siiba mande, onaaba oli ku nsonga. basaluganda b'ekitiibwa bampuliriza, man amila amalan laysa alayhi amuruna fahuwa raddu. buli yenna akola omulimu ogutaliiko bwino w'obubaka gumuddizibwa. mahma balaga min asharafi, kabeere nga aba wa kitiibwa nga kyenkana kitya, naye kasita n'okola omulimu gwonna nga teguliko bwino w'omubaka, era ogwo omulimu bagukwata ne bakuddiza omulimu gwo, gwanaamanya engeri gy'ofafaagana nagwo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولجميع المسلمين. توبوا إلى الله أتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة وسلام يليقان إلى خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. baseruganda b'ekitiibwa nga tumaliriza, nziramu nate okuutira omwoyo gwange n'ejjammwe okutya Allah jalla jalaaluhu awamu n'okweyongera okwagala omubaka nabbi sallallahu alayhi wasallam, tumwagale bittibai awamiri wajitinabi nawahi. Allah tubeerenga nabbi tubeerenga tugoberera byeyatulagira okubeera nga tukola, era tubeerenga tweziyiza byeyatuziyiza tunaaba tumwagadde. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakulagira okunywesa omukono ogwa ddyo, nywesa omukono ogwa ddyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakulagira okuyisa obulungi neiba, muyise bulungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakulagira okulongoosa eri bamulekwa, longoosa eri bamulekwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakulagira okulongoosa eri omugenyi, longoosa eri omugenyi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakulagira eswala zo gw'omusajja zibeere mu muzikiti, genda osaalire mu muzikiti. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakulagira okusaala eswala za sunna, saale eswala za sunna. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakulagira, yakuwa adhikaari nyingi ez'okukola, beera ng'okola adhikaari ezo nyingi. Bwe tunaakola emirimu egyo nabbi yatuwa tubeere nga tukola, tunaaba twagadde omubaka sallallahu alayhi wasallam. Leka kwagala mubaka ng'omwagala ku mumwa, omubaka mwagalire ddala yenna. Wenna osobola okubeera ng'otambula ng'ofaanana omubaka, otambule ng'omubaka, oyogere ng'omubaka, weebake ng'omubaka, zukka ng'omubaka, genda osuubule ng'omubaka, genda owase ng'omubaka. Bw'oba oyagala okuta era tomukyala ng'omubaka, buli kyonna ky'ogenda okukola kikole nga nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe yakikola. Njagala kutuba yaffe ngimalirize n'ensonga bbiri. Ensonga esooka kafalatul aitami, bannanga okuyamba bamulekwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakitukuutira n'atugamba nti ana wakafirul yatimi kahataini fil janna, nze n'omuntu ayamba mulekwa tuli bwe tuti mu jjana. Banne tulina bamulekwa tebannakiriyalinga fees, tulina bamulekwa abalina ebyetaago mu mayumba, tulina bamulekwa
abatalina byakwebakako, tulina bamulekwa tebalina ngoye za kwambala, tulina bamulekwa tebalina bitanda byakwebakako, tulina bamulekwa tebalina mmere yakulya. Wabannanga ofiirwaki bw'onookwata 2 bw'okwata 5 n'oziwa mulekwa asobole okubeera ng'agulamu esweta, naye enkuba bw'eneetonya asobole okwambala aleme kujugumira. Ofiirwaki bw'onootoola omutwalo ogulaagula blanket bagiwe mulekwa asobole okubeera nga yeebikka. Ofiirwaki bw'onoogula omufaliso baguwe mulekwa abeere nga yeebakako. Wakama tadiinu tudaanu, Basseruganda nga bw'owola era bw'ojja okusasulwa. Olwaleero bamulekwa otunuulira ba munno naye ng'ate enkya bagenda kubeera babo. Olwaleero bamulekwa otunuulira ba musajja gw'otomanyi naye ng'enkya bagenda kutunuulira ababo bennyini. Bannanga okufa kuyitiridde, buli lwe kuyitirira kitegeeza bamulekwa babeera bangi. Abantu bali kufa mu myaka emitono, kitegeeza n'ennamba y'abamulekwa esigalawo nga nnyingi, kubanga omuntu afa n'aleka abaana 5 nga bonna bato, n'aleka abaana 2 nga bonna bato, n'aleka abaana 6 nga bonna bato. Abasiraamu ffenna Bibuli yakwasa ensonga y'abamulekwa. Nimwonootunula ebbali n'oyagala ogirekera omulala tewali gw'onoogikwasa. Allah jalla jalaaluhu ensonga yagikwasa ffe. Araita alladhi yukadhibu biddiin, oyagala nkusampolinga enkulage oyo alimbisa qiyama, oyagala nkulage alimbisa enkomerero nti teriiwo. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, bw'oba oyagala okumanya alimbisa enkomerero nti teriiwo, noonya omuntu abonyaabonya mulekwa, oyo yennyini oyo yalimbisa qiyama nti teriiwo. Bannange tuweeyo kye tulina tusobole okubeera nga tuyamba bamulekwa bajama, tubajje mu mbeera embi. Niwankubadde nga tuyinza bawa byonna naye tubawaako bye tunaasobola, tubaweeko bye tunaasobola, tuyingize mu mitima gyabwe essanyu. Niwankubadde nga bakimanyi nti bakitaabwe baafa naye bajja kumanya nti baganda ba taata baabwe bakyaliwo. Naye ng'ate ekyewuunyisa nti waliwo n'atamanyi nga kitaawe yafa. Taata yafa n'aleka omwana ng'ali mu lubuto lwa nnyina. Ani alimugamba nti kitaawe yafa? Taata yafa n'aleka omwana nga wa mwezi. Ani alimugamba nti kitaawe yafa? Taata yafa n'aleka omwana nga wa mwaka gumu. Ani alimugamba nti kitaawe yafa? N'olwekyo bw'oba ogeranga ku bamulekwa omanyanga ensonga nti ya buvunaanyizibwa. Bw'obanga obadde otegese okulya ekyemisana nga kya mutwalo okijjululanga n'ogamba nti olwaleero biidhinillah kangende ndya 3 zinaamala, naye akasanvu nkawe mulekwa asobole okubeera nga afuna ekyokwambala, asobole okubeera nga afuna ekyokwebakako, asobole okubeera nga afuna school fees, asobole okubeera nga afuna ebitabo. Tobaako na mulala yenna gw'omulekera. Allah tabaraka wa ta'ala ogw'omulimu yagutuwa. Yasalunaka maadha yunfiqun, bakubuuza gwe Nabi Muhammadi balina ssente naye baani be banaaziwa. Allah jalla jalaaluhu n'alyoka ayanukula n'agamba nti kale kye mwagala okuwaayo mu ssente falil walidaini, mukiwa abazadde bombiriri, wal aqrabin, mukiwe n'ab'ekika kyammwe, wal yataama. Allah jalla jalaaluhu azzaako ab'okusatu, wal yataama, ne bamulekwa. Bannange bamulekwa Mungu tiyabateeka wala, yabasembeza. Era yatuuka n'okujjukiza Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti alam yajidka yatiman fa'awa, nti gwe Nabi Muhammadi saakusanga ng'oli mulekwa naye ninkwola, saakusanga ng'oli mulekwa ninkwola. Luli nali ntambula ne mukwano gwange n'asanga omwana mulekwa gye twagenda okulambula mu famire emu, n'akwata omwana mu mutwe n'aŋŋamba nti seeka empeera njodde. Yamukwata mu mutwe n'amuwa 10. Nimubuuza nti 10 omuwadde kugula ki? Lwaki oyagala empeera ey'obwereere? 10 omuwadde kugula ki? Nga naawe kennyini okimanyi nti 10 ng'oggyeko pepusi omwana okunuuna, naye agenda kugula saati, agenda kugula sweta, agenda kugula suuka, asasula fiizi, agenda kugula peeni, oba agenda kukola kiki? Tuve mu muzannyo Basseruganda, tuyambe abaana baffe bamulekwa. Bwe tunaabanga situbayambye, ebibiina bya compassion bigenda kujja bitwala abaana b'Abasiraamu. Ate nga mukimanyi nti banaabanga babatutte, gwe muvuyo gwe tugenda okufuna babatwala ne balyoka badda ku budaala
omwana n'ategeeza taata wange yali gundi naye nga sinalaba musana naye kati nalaba omusana, bagenda kubeera baana b'abasiraamu. Olwekyo basseruganda, eyo ensonga tubeere nga tugiseemu amaanyi, tulabe nti esobola okutambula. N'ensonga ey'okubiri, tweyongere okuzimba ennyumba za Allah. Man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan fil janna. Omuntu bw'azimbira Allah omuzikiti, Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. Tweyambise ssente Mungu z'atuwadde tugule nazo ejjana. Tweyambise ssente Allah z'atuwadde tutereeze entaana zaffe. Tweyambise ssente Allah z'atuwadde tuzimbe amayumba mu jjana. Allah bw'anaaba ng'atujje mu duniya ng'atusiimye, ajja kubeera ng'atuwa empeera zaffe mu bujjuvu. ألا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك حيث قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين. اللهم انصر هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا اتباع. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم قض حوائج المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم يا ميسر كل عسير اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media.